ensonga lwaki ekivulu kya Bobi Wine kyasazizaamu anti kirimu abanene nti Aviator wamu ne banna bali mu Muhozi project mukwano byonna mbina masawo ate ye nakankaka Yvonne alabikiddwako ew'omukulu Pastor Bugembe wali ku church ng'amuyitiramu ensonga zikimanyi bulungi mwana muwala ono yafuna ebizibu gya buvuddekaawo naye nga full story yonna ngirina masawo ngenda bangi kutusaako naye nga njagala osooka okwebaza gwe wenna omulungi eyasubscribinga ku Wonderboy UG darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe tonayo okusubscribinga darling beera nga osubscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugire okuteekayo mukwano gwakola ki gwasooka ogifuna naye nga tunaba kweyongerayo mbadde nkusaba ka video kano okampereka like ate kasobole okuba nga mukwano kakola ki katambula naye nga seerabidde omwami Biva Organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okuba nga akujjanjaba agamba oba olina kirwadde ki beera nga omukonako ku nnamba ye y'essimu wansi awo ate ye Hajati Kaloddo akulombera edduwa oba olina ki ekyesibye mukwano mukoneko bukonyi naye nga mukwano sikurisizaayo mu maaso awo ngenda ba nkutuusaako nakankaka nga bw'abadde annyonnyola Pastor Bugembe naye nga ensonga lwaki ekivulu kya Bobi Wine ekyabadde e Dubai wali mu Sharjah kyasaziddwamu mukwano ensonga zino zirimu abanene mu gavumenti naye ng'ebintu mbikola ki video ngirina mu maaso awo nga bakunnyonnyola buli kimu kyonna nti waliwo omukulu omu Aviator naye ali mu kintu kino naye lwaki mba mboogerera kankutereko video nawe obeere nga weerabirako bannange embwa ze Dubai bano be mulaba be balemesezza show ya Bobi bano be mulaba mubamanyi naye muganyo banyampira mubanyampire bano bali ku project eri gye mumanyi eya MK balina olukungana ne bategeka mu UAE project zaabwe zonna muzimanyi abaana b'e Dubai temugenda mu project by'abano kubanga kibabala nti Bobi shegane ate bo batekewe yabwe okujjako nga show ya Bobi bagikiriza ne bawe Dubai naye temugenda mu bintu by'abano bebategeka ono yagulidde mukazi w'emmotoka naye nagula emmotoka empya ono ali kuzimba nyumba kalina mu mwezi gumu bajewa sente bo bakola mirimu ky'okusinga mmwe matakona kumanya kona abaana b'e Dubai bano mubanyampirirewo mubanyampire Bobi yatugambye tunyiige nnyo buli aleeta kasasiro tumunyampire agula yegambye tunyiige mubanyampire. How are you? I'm okay. Welcome to church. Thank you. Bambi, are you shy? I'm just getting nervous. You're getting nervous. What's your name? Nakankaka No, I can't hear you. Maybe bring it closer. Nakankaka Yvonne. Is that your TikTok name? Yeah, they are my real names. What do you do on TikTok? Bangambe, Oriaze Nangamba, we have a super TikTok star here. Kwanze kajatu buze. You are welcome to church. I'm really humbled to be here. Amina. What do you do on TikTok? I just do TikTok challenges. How many followers now? I'm now having 50k followers because my account was hacked the first one. So you had to rebuild. Yes. 50k is not bad. Yeah, within 2 weeks. Within 2 weeks. Yes. So everyone is watching you. Tell them to like you. My fans, my followers, go and follow my new account. It's Yvonne Gallery and Accessories. I don't know why your microphone bagitemyeko abakulu ate bawulira nti yogera nnyo batudde n'eri bagamba waawe bamuwulira. Yeah, so it's Yvonne Gallery and Accessories. Yvonne Gallery and Accessories. Accessories. Njogedde butuufu? Yeah. Okay. So how did you get with that idea of like angendeko ku church? It was Mercy. Yeah, she told me on Sunday we should go and pray, and I felt like I really need to come to church. So how did you feel? I'm really feeling so good, so blessed. Welcome. Do you have a boyfriend? You are engaged. Banange, you people. These are your fans. Eh? Kati mwe bafani bwina ngati mukuba kajanja ka. Were you not Miss Rwanda context? You are engaged? Yeah. Lala ngalabi. Mbadde mbuliza lala. You're welcome. Thank you. So he's the lucky guy.